abantu okuba nti bakayana gundi lwaki tebamuwadde bbeeyi. Gwe kati bw'obanga oyagala okukayana ku ebyo sooka n'omala okusoma nti agambye eki omulamuzi ekiganyisizza ki. Ekibi nti abantu abasinga obungi babeera mu kkooti naye tebawulira na bigambo omulamuzi byayogera, tebawulira na bigambo siteeti byayogera okuwakanya bbeeyi n'ensonga zaawo. Kati ate ekyobusiru ffe abagenze mu kkooti ate omusango tuguteeka ku mulamuzi nti yamumye bbeeyi. Omulamuzi ye mu bantu ababa baagala omusibe afulume omulamuzi akwata kisooka. Ekitegeeza omulamuzi naye abeera ku ntoli za mulala. Omulamuzi mu bantu ababeera baagala omusibe afulume yakwata ekisooka nga naawe omusibe tolinaba kwefaako. Bamanya yakubuuza n'okubuuza nti tolina kweyimirira ogende gwe tomulina nga ye yayagadde dda ogende. Omulamuzi awunzika naye anti olw'okuba ate balonda mulonda ani amulonda? Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nate era njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nate era nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ate era osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ogirabe. Nate era nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Omuntu bwe yafuna bbeeyiro bw'alagira nti bamuwe bbeeyiro ne babagamba nti kale mugende musasule ne bagenda ne basasula mu bbanka kuba osasula mu bbanka. Mu kusasula mu bbanka odda n'olaga bano nti ki kuba bw'osasula eri gundi ejja mu sisitimu nti waliwo sente ze basasudde bwezi baatuukayo kati tugire ndo tusayininga onaafulume ne babaga oli n'abagamba nti fe tetunnabiraba bwene bwoba obirina sisitimu yaabwe emala kyetuyita okusoma reflection nti waliwo ki nga oli okuweereza sente ne bwakulaga ku ssimu ye nti aziweereza nga tezinnasoma ku ssimu yo okkiriza. Kati nabali onagamba nti fe tetunnabira ate nga tusasudde musasuddewa. Kati gwe kale genda ogambe bali abba osasudde bajje batukaka sente obawadde sente. Oyinza okusitula ogundi bw'omu bbanka gy'owadde sente. Kati nebyo byonna babyogera nga lwakutaano lwaggulo lwali lwakuna ng'enkya Good Friday nga ku Saturday court tekola ebyembi omwaka gwenjogereramu ate ku lwokubiri yali Idi. Sinze ntabula nkubuulira kye nnalabako eze ennaku mmeka nga tokkakana. Kakati ebyo byonna bisobola okubeerawo naye kyoba ojja mu bwongo nti okujjako nga bulijja ku makya ne baluzinga interest mu kyasibyani bajja kusaba bbeeyiro paka lwe banaakoowa. Ekitegeeza ono omulamuzi abaana batabukidde ku intaneti olw'omulamuzi gw'endabye abaana batabukidde ku intaneti ye talina musango abaani abamutabukidde abaana bamutabukidde ne bamugamba singa abadde muntu woolere anti abo abatabuka nabo tusooka ne twebuuza nti mutabuka naye bye mutabuka mubitegeera. Omulamuzi akolera ku mateeka amateeka agamulagira okukola ekituufu. Amateeka gakolerako bwe gamugamba nti tajja kufuna bbeeyiro ye omulamuzi agenza okutabawa bbeeyiro abawadde ensonga ki? Musooka ne mumanya ensonga gye babawadde oba eri validi oba teri validi. Kati bayinza okugamba nti tetumuwadde bbeeyiro gundi ayinza okukiraba bw'atyo omulamuzi
gwe tunamuwa beyiro ku bulumi bw'alina ne mukyalawe ayinza okwetta. Mulabanga gwe bagaanyi so nga nammwe babataasiza omuntu wammwe okugenda okwetta. Bayinza okugamba nti ku ngeri gye tulabamu embeera eriwo tuyinza omuwa beyiro ebirowoozo by'alina nga takkiriza mu mutima gwe n'atambula ng'omulalu motoka n'emutomeza kuba batakikkiriza ne bagenda jiimu nakyo kisobola okukola ki nga bwolaba omuntu bw'anaafuna ssente nnyingi nga unexpectedly ayinza okufuna ekizibu. Nze nina ekiro kyo nabadde nzirayo oli nga yaguze maka x mpya ndowooza n'ayagala agenda alabe kuba ku bakadde be yabadde akkirira ng'ayingirawo obulenzi bw'ati n'atomeregana n'emmotoka yabadde yeetisse buno obuveera buno obupya obukutiya yonna yonna neesaanawo kiro ssaawa 7 ku lunaku lwokuna ekiro awo ng'oyingira gye bayita kostalina awali amafuta ga kostalina ng'oyingirawo obulenzi bwe batomereganidde ekiro ssaawa 7. Kozi bw'oba oyingirawo obulenzi tubeera mu busulaawo anti bw'oba oyingirawo obulenzi oba ovaawo passion gye bayita passion hotel oba ova bugini busula naonoliokoyingirawo obulenzi wano walingawo kakiramu nga bayita kasiteera eriwo obulenzi ewooteri yaliwo okuva ku mirembe gy'obote eyasooka kati kasiteera negundi bw'otuukanga wali akatale k'okukubaako mu lukkaawo kati amagezi genkuwa ne bw'oba weebase olulabanga petrol station ku mulono gwa kkono bagita kostalina oba oyingiddewo obulenzi kuba oluva mu kkoona eri oba oyingira ogwa mu katale mukaggawana awali akatale ng'oyingira wali ng'otandika kulaba sentinale bank eri jjajjawo ali saidi ali awo nga nakava bayitawo kiri nga wakava wobulenzi then nodda katikamu obulenzi obodda katikamu asigende eyo mpitirawo obulenzi we awo kati gamba niwodde ebukalasa va bukalasa ekyalo ekiddako badde ngamba nti gwoli weeri kalasa wamba bwe bumagalavu obwo jjajjawo weeyo naye yakola bulungi kuba kakati munnanga toli Kampala toli Kampala ate singa teyali jjajjawo okuzaala omu ku bakadde nandibadde siriiwo oba singa oli luddawa nafana mamange mu lubuto oba singa nafana mamange mu lubuto nti bwe kiri kakati eyo yembeera mbadde nkyali kukyabantu okuba nti bakaayana gundi lwaki tebamuwadde ebbeeyi gwe kati bw'obanga oyagala okukayana ku ebyo sooka nomala okusoma nti agambye eki omulamuzi ekiganyisizza ki ekibi nti abantu abasinga obungi babeera mu kkooti naye tebawulira na bigambo omulamuzi byayogera tebawulira na bigambo siteeti byayogera okuwakanya beyiro n'ensonga zaawo kati ate ekyobusiru fe abagenze mu kkooti ate omusango tuguteeka ku mulamuzi nti yamumye beyiro omulamuzi ye mu bantu ababa baagala omusibe afulume omulamuzi akwata kisooka ekyogeza omulamuzi naye abeera ku ntoli za mulala omulamuzi mu bantu ababeera baagala omusibe afulume yakwata ekisooka nga naawe omusibe tolinaba kwefaako yakubuuza nokubuuza nti tolina kweyimirira ogende gwe tomulina nga ye yayagadde edda ogende omulamuzi awunzika naye anti olwokuba ate balonda mulonda ani amulonda ani alonda abalamuzi kakati gwe ne bw'anaaba yalabye edda nga yalabye omulamuzi yalabye nti naye kino tekisaana muntu kusiba obeeranga bw'onaabeera mu bbanka ng'olaba omusajja ku bintu byaleese asaana okuweebwa looni naye nga ye manager agamba nti please omuwale yegumbi yembeera ebeera mu kkooti lema kulowooza nti omulamuzi asobola okumma omuntu beyiro tagimumma omulamuzi
y'omu ku bantu abalina ekisa buli lwayimirira bw'ati siteeti oli yaba ku ludda lwa gavumenti omulamuzi ono aba ku ludda lwe ekitegeeza omulamuzi abadde ku ludda lwa Waiswa era tokola yagamba dda nti emisango giri n'agimuggyako n'akola ki ndowooza ne bamugamba ntukulaba ojjirira nga anaamu ekyenyi kirabika ntukula nti ma ozise bulala n'atandika okugira olwo ayagala okukimwa oba najjiri tewandibadde okola ki leka tugyewo olutunta luno eba akugirira akanaakulyako amenvugo kasooka kwesesa nekatandika okwesesa nekatandika okususa nkasusa abiri nekakasuula ereryo ebyo twabikola nga tususa binyeebwa najejjana oyo yali jajjawo naye era kyoba olaba nti muli bakodo nnyo omuntu wakodowalira ebinyeebwa waliwo omwana naye ate lwensonga ya system era nga abisiika waliwo kati ngamba bwe nti ebinyeebwa ebisiike n'ebibisa ate alidde ebinyeebwa ebibisa afunamu nnyo ekyokubiri tebirina bulwadde bwe buyinza kulwaza kuba ezo nutrients eziri mu binyeebwa ne fats ne carbohydrates omwana talina waalwalira kaakati bw'atyo n'abanga omulamuzi ye talina buzibu bwonna omuntu obutaweebwa beyiro nakyo oluusi kitera okuba ekirungi waliwo oli gwe bawa beyiro n'atuuka ebweru n'agamba nti abatemu abataategeerekese baamukubye amasasi ne batugamba abatemu abataategeerekese baakubye gwe bawadde beyiro amasasi kati tulaba bwe baba yasigala mu kkomera abaagawonye emirundi egisinga obungi n'omulamuzi oluusi ayinza obutakuwa beyiro ng'alaba embeera gy'ogendamu ebweru eyinza okufuukira ey'obulabe ey'obwerende nga bw'obeere teriiyo bazigu basobola kulumba kkomera ne bajjayo musibe ne bamutta tewaliiyo so kati ebintu ebimu bwe bibeerawo mumanyi tibabako bye bataasiza kati nga tuvuddeyo omukulu Edikenzo yazze kigambibwa nti abakadongo kamu bamwagaza apology baagala abeetondere ate lwaki baagala abeetondere tebamugamba kubeetondera bamuveeko anti bamuveeko asigale ng'akyabamanyidde kuba bakitegedde nti amanyiira bategedde nti amanyiira ate kati lwaki why do you force somebody to apologize olwo ye n'aba apology anti when they say that we want him to apologize kitegeeza you are seducing him apologize apology no nalabyeko omukulu kapo ng'agamba nti okwetonda tekitegeeza bunafu nze sigamba nti kitegeeza bunafu ngezaako okugamba kyebagize nti omukulu kapo yagambye okwetonda tekitegeeza bunafu naye ye asuggesting omukulu Edikenzo yandivuddeyo neyetondera anti kati nze bw'oyogera ekyo kirina enjawulo n'abakadongo kamu kye bagamba bali bagamba kubaagala abeetondera that's quite different ku kya kapo kyagamba anti kati bw'aba amanyiira nga tannaba ye kufuna mu magezi kitegeeza talina magezi bw'aba tannafuna magezi gamulaga nti omuntu bw'akola omusango yeetonda ate mwene mumugamba nti yandyetonze kitegeeza ye tategeera balabira mulabire tebamunyega nze sinnawakana kyeŋŋamba lwaki bamugamba abeeto kitegeeza nti bamutegeerera waba yinga byakola tannakitegeera nti byeyayogedde yandisaanye okwetonda bamuleke tebamuprovokinga nakumuseducinga nti weetonde nze kyakapo kyagamba kyenange kyenagamba nnyo nabagamba nti mu ssaawa 12 ng'amaze okwogera ebyo ebigambo ebyayitingana n'ebyayogerwa omuntu alina amagezi yali enkeera asazaamu statement gye yakoze alina amagezi ategeera era bwe byandigenze mu maaso teyandirinze muntu yenna mugamba nti lwaki teyeetonda teyandirinze kati simanyi omanyi ebintu ebimu mwe mugenda ne mulaba abantu kaŋŋambe olabye awo emmere
emmere bwe bagiteekaawo nga bagisiise bakoze eki era mubaamu ewooma neetakola ki kati n'abantu bwe bali abantu bali awo babasiiga kazigo nti ono director ono ani ono ki ono simanyi acting ki ono biki naye nga tolowooza ndi babibawa lwakuba bategeera nnyo bayinza okubibawa mwene mulowooza ndi bategeera naye ng'ate mu butonde tebakola ki kati baleme kuwaliriza muntu yenna kwetonda bw'aba alaba nti kyeyakoze okwetonda tekiri bwa bakireke naye ng'okwetonda yabadde solutioni ng'ate bwetonda tebakulagidde and we don't want him to apologize olw'okubanga waliwo abaagambye nti yeetonde mpozi kambajjukizeeyo kimu bw'oba weetonda nga weetondera kati agenda kwetondera ani public fraternity naye nti ate waliwo yatuukira n'aba nga tali ku kadongo kamu nga alina amannya ge yanokola abo nabaana abeetondera oba yeetondera fraternity nedda bw'oba ovuma n'ovuma nti abayimba kadongo kamuli basiru bw'omaliriza n'ogamba nti naddala gwe gundi ne gundi oba oyawudde kitegeeza abo nabo bona bawa kwetonda bwetondera ebali fraternity nabano beetondera bokka nga bo nabo wagize wabadde exceptional babadde exception bo abagambye basukkulumye kuba obusiru bw'abali bannaabwe era yakulaga abasinga obwavu beyayogeddeko era kyewafudula bw'omu yakaabye nnyo teyakaabye bw'oba totegeera olaba ng'entondo bw'oba nga ototegeera n'otunuulira Sebatta ng'anyiize n'atulika Sebatta nze mumanyi okuva nga muvubuka yajja mu tawuni mu kibuga nga muvubuka nga talina bigambo nga solution y'ebintu ekimunyiizizza kutulika n'akaaba kati obusungu alina bungi nnyo kati bw'afuna ekimunyiizizza tasobola ku expressinga kintu ekyo kibuulira bantu n'atulika bangi nnyo kati n'omuntu omulala gwe mmanyi era atulika ennyo nga ekintu kimususseeko Sebbaali naye tamanyi kwogera ate erinnya lye kati lwaki onsibuwalira ate oba erinnya ye Mukaabya ate n'akaaba tomanyi nti gw'okaabya naye akolayo ekikunyiiza nawe n'okaaba kyemulina okumanya kiri kimu bw'oba nga weetonda nga weetondera fraternity ogyetondera naye ate manya nti bwe baba beetondera omuntu omukulu waliwo ebintu ebigenderamu ate temugenda bannange tubadde twogerako bibadde byabagezi kati bw'owulira tosobola birizoningako osirika ffe tetumugamba kwetonda teyeetonda abireke ffe tetulina bukwakulizo bwe tuteekako ffe tuli baganda okujjako mwe kati omanyi mututawaanya nnyo bwe baatuyiwamu kati ffe ab'eggwanga lyaffe omuntu eyeetonda tumanyi kyakola isilike gwe bw'oba obuuza bakadde b'okola oti kati nsoma byakufukabira temuteekako bukwakulizo nga ngenze kubuuza maama wange nga weetondera olw'ekintu kyonna ky'oba okoze omuntu wabaawo kantanyi anti mwe kiri kyegambye mbadde njogera ku kino kyabaganda kati kantanyi abeerako ate ogambye ni muganda bwe bayinza ate ng'oli wa ggwanga lyo kati oyinza okubuuza omuzungu ayinza okubuuza nti ate wotisa basket ng'ate muje muzungu kyekyabwe asobola naye okuba nga takimanyi nga maama we yakimanyi olajjajjabwe kati kyenvudde ngamba nti oleme kubuguutana nnyo nti temuteekawo bukwakulizo omuntu yenna gwe weetondera nga mukulu okukusinga waliwo omutango oguweebwayo oba ojja omuleeta embuzi kati engeri gye balinga nga bwe babadde beyalumbagana olina okujja n'embuzi eziwerera ddala nga 6
nozibateera abakadongo kamubalaba Bobo- anti apology teri wembanga mutandise ganti ate embuzi zijje Nedda, kakati, anti- mukabe ate kyenkugambye nti bino byabategeera bokka abatategeera bajja kuvaamu ebyo ndowooza eyo kyebaba mugira munyiige golowooza nti bo balina kye bamwagaza ye yakati yalino yawulira ng'afa ng'abantu abo banyiiza alina waafa abeereyo teyeetonda era mmwe mwatu era abakadongo bembe bakola ko press conference nga balogera nedda kakati ye tajja akireke abeereyo tugende ku kirala nedda ate waliwo anti tabeetaaga abeereyo ate bwaba nze simanyi kati ye beweetaaga oba walaze dda omanyi if you recognize somebody's presence ng'ogirecognizing you respect the presence and you value it after it you honor it yonna yakoze eki era tuddamu kwoyo kitegeeza talinaki naye ekirogezi bw'oba olaba ondaba yeyo bawo baddewo generation ezijjawo olaba kunzi kyekimwaga talenti nyingi beera na ssente anti abantu kati waliwo ekintu ekisinga okuwaga abantu nja kuwa ekyokulabirako walaba ebikolwa ebyakolwanga omuvubuka gwe bayitanga sipapa byeyakolanga lwakuba yalina nnyo talenti sente buli lwoba ne sente bakukwasa sente kati zaddawo ekyomanyi ati alina ssente bosi wange naye ali luddawa ate Brian White ki ekyamuwagana yakola kinaye Brian White yalinanga ssente ze naye just ebino byazze yalina amalala kyobanyiko kyokka gwe tomanyiiko bawala beyakabasanya bebaleetaawo kati ate nogamba talina kyeyakola ebyo ekyamukozesanga ebyo kyali ki musukka ku ki omuntu olwokuba owulidde Brian White mugaggalererere odduse wetaddewo okweteekawo anti mwe munoonya ssente kakati zo baazifuna kakati mu byonna kyenjagala omanyi kati aliwa naakola ebyakola anti byonna obikola nga waliwo akulya emabega naakukoowa naakukoowa kati ng'ate abantu bewandibadde oyimirirako okoleremu shozi zo nga eri bakukutte ku nkoona nga bewasooka okuvuma n'okuvoola used and dumped singa mujjukira mu mwaka gwa 1900 yali 905 omu ku bantu abaali ab'amaanyi yagamba nti abaganda balinga toilet paper. You use them. When you use them, you don't have to keep them. Mumanyi wali kati naye era okuva olwo abantu abatategeera bakyagenda mu maaso n'okugenda n'abantu ab'engeri ng'eyo. Wakirabyeko wano oli bwe yagambye nti okuva olwaleero essomero lino na lino ngaggadde ne bakulaga nti toli omu ku bo, ne bakugamba nti toddamu okwogera ekigambo ekyo togadde amasomero bagaggule mangu. Awo bw'oba olina amagezi kyekiri kyegamba nti bino byabategeera bokka. Bw'oba olina amagezi otandise okulaba buli kati kyenvudde kulaga nti Brian White bwe yakola bino n'akola biri okugenda maaso tubeere nga tukkiriziganya ntegeera. Bw'onaaba ng'okya ebintu by'okyakkiririzaamu bye bindaga abatategeera bye bakola, ojja kusigala nga bwerowoozaako nti otegeera. Naye nedda nti okwogera kirungi, buli muntu ayogera, naye ne bw'aba ayogera bitali mu magezi. Buli muntu ayogera, okwogerako kwammwe nze sigamba ggwe. Lwaki buli lwenjogera ku ky'abantu abatategeera gwe weeteeka mu kifaananyi? Gwe bw'oba otegeera kati nkugamba kino, omubuulizi ng'abuulira ayimiridde mu maaso ku gundi
mu maaso ga congregation ng'agamba abantu abatajja mu church temusaba temukola ki kati ate gwe n'osinika amanyo nti faza tusaba kwata aliwo n'aba akwogerako ayogera ku bataliiwo kati bwe mba njogera ku batategeera siraba ate gwe woyingiriramu ng'omanyi nti otegeera gwe sirika njogere ku batategeera bw'owulira nti omanyi nze nina ekizibu kimu kye nazuula nti buli oli lw'oyogera akagato ne kamutuuka ng'apaapaala nze njogera ku batategeera gwe bw'oba otegeera tewali kikupaapaaza leka njogere ku batategeera maliriza abo gwategeera sirika nkyunye bali kati buli lwe weerowooza nti olina bumu n'abantu abalina amaanyi ojja kutuuka ekiseera okiriyalayizinga nti toli bumu nabo mujja kukolayo ekintu bagambe nti ekyo bwetoteekwa kikola oli bwe yagadde amasomero gamaze ennaku ebbiri nga maggale kitegeeza nti toli ki awo omanyira nze sigamba gwe abatategeera nze byenjogerako gwategeera gyensoka lwaki owulira byenjogera era n'obyawula n'omanya nti wakwatanga emmundu n'otambula n'ogenda mu bantu n'okuba amasasi mu bbanga nga bw'oyiwa ssente nga kati tosobola zikwata nakuziyiwa nga ne gy'oli toyinza kumanya bifa wakaawo oba omanyi woogwa so ekintu kino kenzo tumuweemu budde it's a matter of time ekyo budde bagenda tukaba mu dumping olowooza nti no ye yekka yasoose okubeera mu mbeera eyo ababaddewo babadde bangi gwolowooza omusajja gwe bayita kitatta yafa olowooza yafa naye teyakuba ku baana awo nti lwaki mwambadde ebimyufu naye olwaleero alina gwayinza okusooza wadde gyali mwe musaaga n'okusaaga ebintu bitambula walingawo wano omukyala bamuyitanga nja kusekula fitina yaweereeri so ebintu ebyo bwe bityo bitambula nja kuwayo n'ekirala waliwo omukyala bamusiba ne bakwata abantu nga 40 kimuleeta amabaati g'abaana ye kati bamusindise ku myaka emeka Agnes Nandutu bamusindise ku myaka naye olowooza teyali nabo nga n'amabaati bagatwala anti kyenkugamba nti kati bw'olowoozanga nti bano mbesibyeko ndi nabo omanyanga woogwa kyenkugamba obutakola ki bayinza obutamudampinga muyinza osaba ezisala nezigaana okukola anti ekyo kyenagamira kino kyabategeera ebintu ebino byemukolima naalo nga ajja kubuulira kino nagambye kyabategeera bo manya nti ne minisita gw'oyogerako era abadampinga ye yamulonda weyabayi nti bwewabaawo ekiyisiddwa nti yakiyisizza bwe bakudampinga n'owulira na buwulizi nti neyabadde minisita wo tebamuwadde kaga ate ne bamugamba nti toddayo okutambulira mu lujja lwa kompawundi yawuli agabo gwa minisita so kojja nga tumaliriza kenzo omuwa magezi ki gwe ng'omuntu omukulu aludde mu industry ensi tebagikubako kifuba ekyokubiri ebintu ebitambula mu nsi n'obulamu bw'ensi tobiteekamu malala tolowoozanga nti ofunye olina empale ennya nti gwe osinga abantu abaali bambadde ku mpale waliwo n'abaali balina omusango oyinza okulowooza nti kubozi ensozi ezisinga eziri ne bwe yazimba kwaliko abaazimbako tekwaliko mayumba olowooza nti yasoose okuzimbayo okuzimba Seguku yazimbayo mwaka kise olusozi Seguku lubaddewo nga Kenza amaze kujja kati n'okulaga kumanya kyenagambye bino byabategeera Kamiliyoni yazimba Seguku mwaka ki kitegeeza basangayo amayumba yasangako ne church Seguku kuliko gundi church y'omusajja eriko kitegeeza nti ebyo byonna buli kyokola wabawo abakikolako edda ekitegeeza mu bano abantu beyabadde ayogereramu abedda abayimba Kamiliyoni yamutaddemu yagambye mu bayimbye mu kyasa ekiri n'abayimba leero naki tewali asinze eki bwona ayogera otyo nga mu bayimba waliwo omwami bamuyita Kasajja yennyini ye yayimba Kayanda
abayimba ne gundi ne mukabi ye yazimba okuva ku Owino wetandikira ebizimbe ebyo okutuuka mu Kalitunsi kati ono olwokuba alina ka 5 ku 10 essegugu alowooza asinga alina mu Kampala Central ebizimbe elayini eriko kumpi kilomita 4 kati oyo ogundi avuganya omusajja gwe bayita Jamiru Namulanda ye nannyini kibiina kye bayita Wankusu wa Kadongo kamu mu lujja lwa Wankusu mulimu emmotoka 35 Yono gwe nalabire kalusakozi ow'Ekyengera alinamu emmotoka 35 mu parking ne loole etambula ne stage okukubirwa ebidongo ne loole endala eriko wali byuma waliwo ekizimbe kya kalina 3 kya kalina ezi kyazimba kiriko apartments zigenda kuba mayumba ennyumba 12 kati kikulevo yakusatu oyo yamugambye nako nti nga bw'olina ssente bogambye nti ffe tuli banako nze ninawo obutonotono wano bwe tutambuza ebigere nga tuva Ekyengera nga buli step gye tutwala tusulawo omutwalo gwa $1 okutuuka e Kampala we tunaatuukira anti kati Kenzo yaave yagambe nti tuteekewo 2 mulimu miliyoni 37 eza Uganda ye bwe yagambye kati bwe yamugambye nga buli step bagitusuuliramu omutwalo ki kati ebyo nabwe bwe bwogenda bitunuulira kati naawe oyagala kubanga bali abawala bagenda nga Brian White olaba ssente zikutwala olwo omanyi tebogera ku ssente n'otasakuwala ne Tasha ajja kwesabira kuba ajja mutegeera ekibiino ate Tasha alina ebbaala ate Jamiru tagenda mu bbaala kakati byebyo munnange njirina ujine namba hiyo naye ojja bwe tuva ku stage anti njitunda 5 wenjiwa etano nga nafuna nojimirirayo ate nze kati nze nkuwa namba kyogamba nti bwe singa nkuwa nkuguza tiketi ekutwala mu America nze nkuwa n'omulimu gw'onaakola eri nze nkuguza tiketi ekutwala ne bwe bakudipotinga nga wakadda tebinkwata kati nsaba busabi mwami kati bw'oba oyagala ate bw'oyagala nze nkuyungewo ate oyongera kaasa ojja tolemesa nedda bw'oba olaba nkulemesa weetuukire nze oli mukwano gwange kati gw'oli wa ddembe okusalawo oba odiringa ne mukwano gw'oli oba weetuukira nze teri kasitaba nga wakadongo kamu abeera fuli olunaku lwonna kubanga yeta obudde bwe obusinga obungi abumala nammwe kyovola balina abaana 10 abakazi nedda bw'olaba nga kikutiisa n'abo bonna bonna abaana 10 yali ali mu baana 4 ng'era waliwo abajjajja baweze 41 kakati bw'oba toyagala lekayo waliwo abajja okgenda bawezewo 11 naye nga mukwano gwange nnyo ate kyemugamba taddamu soka etano gyange etano kwe kuli byonna onkonekitinga byonna ne tukola byonna kukuwa namba gyokka bw'ofiirayo buyo mwekujja bulala ndeka nze gyulipotesho musibe bulikukwera buyo omuvuddeko isoko lineko kujja isoko bicycle kiki damu muiseyo bicycle kiki engeri gyogenda okumpa enamba bicycle kiki akolera ddala bulungi nnyo abafumbo mwenna mwandibadde nga mumwekwata munnange wona okuwoza mbw ate omanye ebikompolo ebiri e Iran binkola bubi nnyo bimpisa bubi nnyo nandibadde nazaala dde abalongo naye omanyi ekitanda kino kyewunzika nedda temwekwasa jangu kine bicycle kiki okubezi lala okubezi ki okubezi ruufu zonna zikola ki ne munnanuune ku munnyo gw'ensi naye gweseba omuntu buli kaseera nabuuza nti munnange omanyi nti nze situukangako jjinja nti situukangako Owenfall ziddamu jangu ofune bicycle kiki eri 0752 432 nabudde pulidde ogundi yeegwanyiza obwa speaker Anita Mo. Your speaker, the incumbent speaker. Yabaddeko. Yaliko. Kati ensonga eyo gyetya. Because ogambye baba used and dumped. Nze nagambye nti okola ebintu ebyekisiru bingi
eyakutuma okukola ebyamagezi bw'otandika okukola ebyekisinkwe ng'agamba ngono sirina gabeera ku muntu atalina magezi. Tamwendosingako ani abadde agamba nti yamwendosi ate bw'ayogera ekyo kitegeeza yakugobye. Linda gwanayendosinga ojja kulaba ate seeke yaani seeke baatuula ddi ne seeke n'emulonda ani akulira ani chairman wa seeke mwami Museveni ne mwami Moses Kibongo kabe batamulonda naye abaali Museke bonna kakati President Museveni n'agamba nze simumanyi kakati kye nkugamba kiri bwe kiti singa abantu bawaka mwenna mugamba nti mwagala kutunda ennyumba awaka omwami najja n'agamba nti ennyumba tejja kutundika mugitunda seeke ani chairman wa Central Executive Committee chairman wa NRA kati Central Executive Committee ya NRM ani abeera chairman waayo kakati bw'abanga yeeta mwendosinganga seeke erina maanyi kyaga mwendosinga so Anita Amangu yayisawo tisikuyitawo bwalowooza nti yamwendosinga yabadde awaayiriza kati bw'olina okukimanya ate owa DP naye mwatu ate ku bifo ebyo kubanga n'ono yennyini yali wa FDC nkugambe sipiika agenda okuddawo bamulunzi ddi ate gwe batayendosinga Pulezidenti Museveni agamba kumawo kwatava yakyogeredde pulezidenti nze omanyi nze simwesaako anti akola bintu bye nga bw'aba alowoozezza bw'alengera nti bwenkola kino kintwala wano n'eggwanga kiritwala wano kyakola asobola n'okubagamba nti mumanyi nameere gwe njagala abeere sipiika maama ne mugenda okubajja okugira nga babagamba nameere eki asobola nameere osoko kati kojja teberezaamu nameere nga yesipiika nameere nga yafuuse sipiika gwe nameere mba nkimaze nze mba nkimaze addressingamu ku bantu nga gwe sipiika nameere. Ladies and gentlemen, I would like to let you know we've had adapt. Now, Namere is the Speaker of the Parliament of Uganda. So, Mbasaba, muleme kwasamirira nnyo. Manyi bwe mutunuulira omuntu alabika obulungi nga nze. Kati ababi ate mwongera okubijja temuntama nammwe. Mwami Nsubuga ow'Emmamba nze bannaye Namere n'abeera nja kuba nkimaze ow'Emmamba nze Mwami Nsubuga jangu wamma Mwami Nsubuga najja oba kakyakansiiwa kati onoolaba fulufiga wali kikazi gwe wantama mubeere bulungi mweraba.